okweyongera kivudde nti abantu abasinga obungi ku mazzi bakolerayo bukolezi balinayo butuuze bavaayo mu nnaku zino enkulu baddako okusisinkana famire zaabwe ze baleka ku ttale oba mu byalo n'ekirala omusolo gw'amafuta guli waggulu ate nga n'entambula y'oku mazzi eriko kati amateeka mangi abantu babaagaza life jaketi babaagaza ebintu bingi kati entambula erinnya ku muwendo naddala mu bisaale naddala mu nnaku nga zino kuba abaserikale babeerako bangi nnyo ku mazzi batangira olw'omujjuzo gw'abantu abatambulira ku maato ate obutafuna buzibu kati ab'ebinaala bayongezaamu kaseera kintu ekyo kikulu nnyo n'ekirala abantu okuba nga beeyongera mu kutambula wano nga bwe nnyonnyodde nti eri batono ababeera nga balinayo obutuuze ku bizimbe baba balina okudda balabe famire zaabwe ze baaleka eno ttale ate kati wano nga bwolabawo nti kati waliwo abantu bangi elaning site naddala bizinga byetoolodde Koome bina abantu abasinga bayita wano tetuli ku mugano batukozesa maanyi wabula toyinza kulekera gwokolera bulijjo ate okolera omujja naye wabaawo omukisa ebikukola alina amaanyi waffe tukozesa maanyi Christmas eno ebasaze oba mufunyi Christmas tetera nnyo kutusala ennaku ebiseera ebisinga naye neeno etatusaze naye olwokuba nti byetukozesa bya bbeeyi emmere ntono tekyalabika ddala ebitooke oli kugula lya bbeeyi n'engeri endala tulina eddagala lyaffe n'engeri endala tulina eddagala lyaffe erijjanjaba ekifuba tulina eddagala lyaffe erya supakuroniko fiva kyaera okumanya ebisingawo omusawo waffe abagenda Rugumba abagenda Ekibatira Kinaga Balwanga Mutawo tulawo mutatu lya Elvis tambulirawo transport omutwalo 10 n'ekitundu omuntu wa 12 mujja tutambule ebidensa obesi kawo kwaba bava tebavaayo bagenda bugenza abo jagana Koome batwalira gumu kitundu abatransport Koome gumu kitundu ab'okulwaje wano nga abaviira ku disitulikiti y'Ebuvuma ku lwaje nabo bali mu gumu kitundu zibadde mmeka luno wali luli zibadde mutwalo n'15 ate mmwe abeetikka fe abeetikka twayongeza tuli ba 2,000 n'13,000 okusinziira ku bunene bw'omuntu si ku bunene bwa muntu wabula ku lunaku nga bwe twetegekedde olunaku kuba buli kimu kyalinnye ebimu byalinnye emmere yalinnye kati nawe oba olina okulinnyisa okitegeerese amanya babita DJ Black nambwani selector mutabani wa Chameleone Sabasaba Teka yasigadde Teka bagenda twalala makopade mekono basi byaba lumetula yao Nyoko
Omuguwa Gwanga sirimanyi simanyi yo naye rabiro banzali yasa magori wo kwamwe nayo liwaka kabigono nyeki nze kubabuza kali buli kude bulwane naita waka wagamba mbele ndani wame togende kulia sinake komi yeye bamaka Inga abadde wabwerere 13 bakuweereza kati n'enkoko nyinza okugamba nti etambulira ssente mu kirala. Enkoko bagikuweereza oli ojje kuwagamba sooka oleete 15,000. Enkoko eyo naye etambulira 15,000 kati bwe tufunye mu ntambula naye ng'ekireeta okuweza batugamba mafuta agalinnye. Si bantu kuba bangi abatambula. Abantu ne bwe baba abangi tebyakyukanga bwe biti. Abantu batambulanga n'esingano nga muwala bange ebirala bijja biti naye just luno kyekanamyemu lwa mafuta batugamba amafuta bikibiki naye ng'olaba nabo batuufu lwakuba nti entambula amafuta kati lita eri mu gumu erimu 5 banewaku kati omusajja abalama amafuta ag'ennaku enkulu naye ng'akasente alina kaddizaako wano mu budde buno abantu bwe batambuddetambuddemukko naffe tetuba nemu olw'embeera ebaddewo Naye nga akasente bakongeddemu nnyo. Akasente bakongeddemu omuntu abadde atambulira ogumu ekitundu kati weesatu abadde atambulira omutwalo kati weebiri bongeddeko mutwalo eri embeera eriwo amanya bampita Sekyalirayukani katosi emirimu gyakuzaana tekyali mirimu naye kati essaawa zino wenjogerera kuba mmaze ebbanga nga sikola ki nga siriiyo olwaleero wenjagala okumanya
naye ng'owulidde ku bisale ebyayo. Ngenda kukombe basinnabuuza era abamu tubatulemererwa bali babisuza ziba nyingi. era twakiwulirako naye tekirabangako twakiwulirako nti bagenda kusaawo naye tetukirabanga. Eki mukyagala era wejja mbeera eba eyambye kubanga kati abagenda bangi n'abaddayo baba bangi naye yagituyambye kubanga entambula egenda neremererwa tulina ntambula atambali yagenda oba subaye kitwa Kasale Place. ani Kasale Place wano Katosi ndi mukulembeze awamu guno paka eri egukoma esebo yawamu tutugaana naye ntambe takalubizibwa mukuya ebisale kubanga nze mwenyini njogera nze ebinaala ebyange biva Kalangala paka wano Katosi mpita mu disitulikiti nga 2 nva Mukono nimpita mu Wakiso ningera paka wa Kalangala transport ekinaala kya mitwalo 2 lekebe Krismasi lekebe nga si Krismasi yateriyo musabaza asobola kujja kwemulugunya nti entambula yalinnya wano kuki yawano Katosi egenda mu bizinga kubanga esooka era abavuana bagenda ekomera twasinzi mu bwabo njagala musabaze najja mwenye n'agamba nti entambula yakoze eki yakyuseemu naye ng'entambula yasigadde obulya bulungi tosobola kulinyisa musabaze wadde amafuta gaba galinnyemu naffe tuli bantu nga bo era teri muntu asobola kujja kwekalakasa nga nti amafuta galinnye n'abantu babalinyisiza embeeyi yasigadde y'emu era nga nze omukulembeze sinakulabako omuntu aveeyo emulukunya nti waliwo ekinaala ekyalinyisiza ano wadde sinyisa 50 teri oze ekyakyuseemuko bonka abasituzi abasitula babadde basitula sinyisi 10,000 balinyisiza 2,000 ekyo bakinayabyeko nga n'ofiisi eba nga bantuukiridde yesebo lwaki balinyisiza mulinyisa naye ng'omanyi era embeera bo balinyisiza ne bagamba nti ebisale byebakozesa nga mulamu bwa okutambulira nga waka biki angambye omuceere gwalinyemu kosogali balinnyemu era balinyisiza esinsa 10,000 ku muntu balwa kale balweyongeddeko nnyo naye nga wali omwana nti atobanya ogenda eri okeka nebigendera wa byana kunkubeera naye nakunkulu ezinagwa era bajalujjako 10,000 nawe teyasilwa buwaze kubanga era amanyire batudde 10,000 siiteeka Iganga jinja koko njeru jinja iganga koko njeru nairo nyenga agende iganga jinja Wamwe Mwana
Nditebera yandibagasi yawese musanda abataba badenokeza okubaliva fulu kwanisha mukubiraje ali wakoze naye because of ways. Soda ovakhecha nyoboka. Kati kugenda lira. Ngenda kwefumbira. Ngenda kwefumbira. Kanana yakabirije rwaje kaserere gombali rwaje uma district enga wafe binala nyalo giri munana binala munana ya wengi kije kinala kije mungu nusukanana abamu bali mu twalo abamu bali mu kitundu kale bei ya kutesa mbina saba kunewe kigeri nga rwaje ngombola kiva ku kome gatarwaje nebizinge bizo kubanga tugundwa obungi bw'abantu bungi ne tambula nyo kusaba kufunira kigeri amanya ruwagatito waje sabu kaunde bude mwalo kasere Paris ari kuri kayose ayongeza kati nga bagende kome abekome batwalira gumu kitundu aba transport kome gumu kitundu abo kulwaje wano nga abavira ku district ye Buvuma kulwaje nabo bali mu gumu kitundu wali tulizi bade mtwalo ne 15 fabetika twayongeza tuli ba 12 ne 13 yes okusisi ku bunene bwa muntu wabula ku lunaku nga bwe twetegekedde olunaku kuba buli kimu kyali nnye ebimu byali nnye emmere yali nnye kati nawe oba olina okulinnyisa okitege yesebo amanja nyemu kati ndi musuubuzi ekisooka ebintu tuwola biwole ogula ebintu kati nze ndi muguzi wa byennyanja ogula empuuta puta kati kirere mugumu 2 yasaze okuva mugumu ennya gyebadde kati nedda mugumu 2 ate ogumu 2 era olina kuwola buwozi sente bazitusuubiza zituwanga 27 n'abamulumu eyo embeera wetutusiza ngaffe abasuubuzi mu by'essente
entambula yeekanamyemuko, entambula yalinyidde ddala. Ekinaala ekibadde kiva ezzingoola mpaka wano kibadde kireetera abantu mutwalo, kati babaleetera emitwalo 2. Ebintu nga bye batikkamu buli kintu kibadde kijjira 3,000 kati kya nnusu 600, kweyongeddeko ssente oba baziyita batya, naye ng'ekya600 kweyongeddeko era 600 gulina kuba gumu 2. Omuntu abadde ow'omutwalo atambulira kati mitwalo 2. Ate waliwo bino ebiva ewala, ebiva eyo mu mazzi g'ewala nga liibu wawa, kati ebyo byesatu kuba bibadde bitambulira gumu kitundu naye kati byesatu. Kwegamba buli kimu kikyankalanye, naye tetulina kyakukola kubeera n'amafuta biki ebyo binaala bikosa amafuta galinnye, kyekireetera obwo obuzibu. Tebyalinnyanga bwe biti naye kireetedde obuzibu mafuta. Wakati edda ennyo mu Krisimansi byakyukangamu 5,000 13,000, naye kati wenjogerera bikyukira mu ssente ez'amaanyi. Oguba ogumu ekitundu bongerako gumu kitundu ne giba 3. Bweba obuzibu bwe tufunye mu ntambula nti naffe abatikka ebintu mu ayise tubadde tuteekayo wa bwerere nga bamutwala, kati ayise bamutwalira 3,000 naye ng'abadde wa bwerere 3,000 we bakuweereza. Kati n'enkoko nnyinza okugamba nti entambulira ssente mu lyato. Enkoko bagikuweereza oli ogikuwa gamba sooka oleete 5,000. Enkoko naye etambulira 5,000 kati mu lyato. Bweba obuzibu bwe tufunye mu ntambula, naye ng'ekireeta obuzibu batugamba mafuta. Byakyukanga bwe biti, abantu batambulanga n'osinga wano nga mubalabanga ebinaala bijja bijjudde, ne just ku luno kyekanamyemuko lwa mafuta. Batugamba amafuta biki Ivan Katosi. Sinnabiwulira bana akatuuka. Batuwulira nti ogenda sayidi watuufu. Ngenda ku Kkoome. Muwulira mutwalo ku kitundu ssente ezo muwulira sinnaziwulira kuba sinnabuuza. Amala okulaba ekitabo kugulira kigenda kumanyika nnyo singa zibabweza. olaba ebintu sabbuuni Era abamu tuba tulemererwa kuba biba bisusse. Ziba nnyingi. Kubanga ate oliko ne data wuuyo. Ate tuva mu ddwaliro. Kubeera twakiwulirako naye aye tekirabangako. Twakiwulirako nti bagenda ku ssaawo naye tetukirabanga. Ekidyeri. Kyekyayisiza okuyamba embeera. Kati era wejja awo ku Kkoome era eba eyambye kubanga kati abagenda bangi n'abaddayo baba bangi era yandituyambye kubenga entambula egenda n'eremererwa ng'awo tetulina ntambula edda. Kitibwa Kasaale Grace wano Katosi. Ndi mukulembeze awamu otwala okuva ku mwawo guno paka eri egukoma. Yesebe entambula eyawamu tutugaana naye entambula tekalubizibwamu ku y'ebisale kubanga nze mwenyini njogera nze ebinaala ebyange biva Kalangala paka wano Katosi. Mpita mu disitulikiti nga 2, nva Mukono nimpita mu Wakiso ningera paka wa Kalangala. Transport ekinaala kya mitwalo 2. Lekebe Krisimansi lekebe nga si Krisimansi. Era teriyo musaabaze asobola kujja kwemulugonya nti entambula yalinnya eyawano kuki eya wano Katosi egenda mu bizinga kubanga esooka era abavuana bagenda ekomya tola sinsi mutwalo. Nze njagala musaabaze n'ajja mwenyewe n'agamba nti entambula yakoze eki yakyuseemu naye ng'entambula yasigaddeemu olw'embeera abantu baavu n'ebyenjanja byabula. Owulya bulungi tosobola kulinyisa musaabaze wadde amafuta gaba galinnyeemu. Naffe tuli bantu nga bo era teri muntu asobola kujja kwekalakaasa nga nti amafuta galinnye n'abantu babalinyisiza. Ebbeeyi yasigadde yeemu era nga nze omukulembeze sinaakulabako muntu avaayo yeemulugunya nti waliwo ekinaala ekyalinyisiza ano wadde sinyisa 5,000 teri. Mpozi ekyatuuseemuko bonkala asujja sinyisa 10,000 balinyisiza 2,000. Era tewakinalabyeko nga mu ofiisi ewange abantuukiridde. Yesebo beera bo balinyisiza ne bagamba nti ebisale bye bakozesa nga mulamu bwa obutambulirawo nga waka biki
bangambye omuceere gwalinyeemu ku sukali balinyeemu era balinsize sinsolo 10 ku muntu kale balweyongeddeko nnyo naye nga wali omwana nti atobanya ogenda eri obeeka n'ebigendera wa byana ku nkulu era amanye naku enkulu ezinagwa era bajalujjako 10 nawe teyasilwabuwaze kubanga era amanyire batiikuyo 10 siiteeka siiteeka ekidyeri oba kize era ebankulankulana ya gavumenti naye waliwo webekozesa abantu bosanzeewo obakoledde ki olyoka ogamba nti oyo tekidyeri nze mba manyi nti buli kimu kigasa abantu kubanga kati emyaka n'emyaka okuva tutondebwewo ensi ebeerewo nteekwa okubanga myaka mingi nze okuva nzijja no ku mazzi kitu n'emyaka gyenina nteekwa okuba n'emyaka 40 wano sirabanko kidyeri kiriwo obulya bulungi singa gavumenti yali yagala saavisi yandikirese ku ntandiiko eri emabega eri naye olese ekidyeri bosanzeewo obatwalewa era obakoledde ki abamu bamutwalo abamu kanaana nze kati nze nviridde Lwaje Kaserere Gomba Lwaje Buvuma district naye nga waffe ebinaala emyalo giri 8 n'ebinaala 8 nze wenjigidde ekinaala kinjiddemu nusu kanaana abamu bali mu mutwalo abamu bali mugumu kitundu kale beeyi yakuteesa ogeddeko essaawa eno tusaba tufunewo ekidyeri nga Lwaje Gombolola ekiva ku Koome kugatta Lwaje n'ebizinga ebizzeewo kubanga kati obungi bw'abantu bungi n'entambula mbi nnyo tusaba tufunewo ekidyeri amannya Luwaga Tito Lwaje sabukawundo envudde mu mwalo Kaserere Paris omuluka gw'envuddemu Salimu kusinziira ne Katosi mbadde nkolanga mu kitongole kya revenue collector wano ku mwalo manje Salimu mbadde nkuliranga ne kitongole kya revenue collector nefunamu nga ngeri accident nsaba okuwumulamuko kati tubadde tusalawo okulwanya nnyo okulaba wano omwalo gwe Katosi nga tukendeeza obubenje era kati tova olaba nti ekyavaako eryato lire lyafuna obubenje nga entiika ey'amaato nga bakola ki batiika bubi kati twasalawo twafuna wano okumpi poliisi buli eryato eririnnye wano omuntu bawandiika muntu ne bateekamu ekigereranya omuntu abateeka okukola ki okutiikibwa mu lyato era balwanye nnyo okulaba nti wafu jaketi buli muntu alinnye ekinaala nga tekokola ki okubeera nawe wafu jaketi olw'okuba kati eno embeera eriwo nti mu nnaku enkulu tosobola kwewala nnyo omuntu kutiika eryato werigenda libula nga ligenze nga litiika abantu batono kati mu kudda lijja nga likoze ki litiisa olw'okuba abantu olw'okuba nti ennaku enkulu tosobola kuziiza ki muntu era tuli kulwanako nti tulabe nti omwaka ogwo amaato tufuba nnyo ng'abantu bafuna wafu jaketi tuboneke nti tulwanisa embeera embi abantu olw'obutafuna ki tutwekiriza era tufuba nnyo okulwanisa abantu aba nti amaato tegakola ki gatiika ekintu ekisaanidde okola ki okuteekebwamu ki abantu for example ekinaalo ekibanga ekiri supposed okutiika amanda nga aba 40 gateekamu 30 n'abantu kuba kuddirako abantu bateekako abantu nga 20 nga 30 kisinziira mu lyato kuba tujja kutoola lyato itono ate olitiikemu abantu nga 40 era ekyo kintu tukirwanyisa nnyo wano ku mwalo ogw'e Katosi nti kati bano abagoba ab'amaato abatiika abantu tusale nnyo okulaba nti bafube nnyo kuwa abantu lwafu jaketi babe nti basobole okutambula obulungi nga twali bubende kyensabira abantu abate bakolagane nnyo n'abantu abakulembeze ababatwala obutanyooma abakulembeze abakola ku kintu ekyo okweyongera kivudde nti abantu abasinga obungi ku mazzi bakolerayo bukolezi tebalinayo butuuze kati bwe bavaayo mu nnaku zino enkulu baddako okusisinkana famire zaabwe ze baaleka ku ttale oba mu byalo n'ekirala omusolo gw'amafuta guli waggulu ate nga n'entambula y'oku mazzi eriko kati amateeka mangi abantu babaagaza life jaketi babaagaza ebintu bingi kati entambula erinnya mu muwendo naddala mu bisale naddala mu nnaku nga zino kuba abaserikale babeerako bangi nnyo ku mazzi okwo nga batangira olw'omujjuzo gw'abantu abatambulira ku maato ate obutafuna buzibu kati ab'ebinaala bayongezaamu kasente
ekintu ekyo kikulu nnyo.